Mama wa Seggirinya mu maziga abaana baweze 20 Nuupu terina kye yampadde Chameleone gyali mu muhabbati ate munnange Uganda ebyeganye obubbi bwa banka mu Kampala bana bafu Alien Skin mu kooti okukosa ne bato ye ne palaso oli ku Uganda at large wano omikwesese nga bulijjo era bwentyo muganda wange nga bwogawulidde kantuuke ate munnange nkulamuseeko gyebaleeko gyonna gy'otuusaako engalo subscribinga era likinga sharinga okukosa munnange n'okubeera ng'onyiga notification bell okubeera nga buli mboozi gyetuteeka wano ku Uganda at large obeera munnange ojoota buliro. Amasasi ganyoose wano mu kibuga Kampala abazigu nga bagezaako munnange okubeera nga banyaga banka eya Stanbic Bank wali ku Acacia Mall wano mu Kampala. Bana bafudde era omu agendedde kubisako ebyamaanyi poliisi bwegudde mu lukwe olw'ababbi ababadde munnange bagalidde emigemera wala nga bwe batyo munnange beesomye okubeera nga balumba banka eno eya Stanbic Bank okubeera nga babba ssente obutitimbe bwa ssente era okusinziira munnange ku mukutu ogwa X obuwaka poliisi bwe yataddeko batutegeeza nti basuspects bwe batyo basobodde okubeera nga munnange bonna bazingibwako. Bana bakubiddwa amasasi ne bafiirawo omu munnange bwatu naye amasasi gamukombye era ali mu critical condition. Kakati poliisi etugamba nti basuspects si bano bwetu yabadde ebamanyiiko era nti nga bali ku lisiti yaayo eyabo bemanyi ababbi bakondo. Okusinziira munnange ku mbeera eriwo mu Uganda obubbi bwa banka bususse wamu n'okubba oba okuteega abo abava okubeera nga bajja ssente mu banka. Kale munnange okusinziira ku mbeera bwe bitabo biri era okusinziira munnange ku mulimu poliisi gwe yakoze abantu bwe batyo bagamba nti poliisi singa buli kaseera ebeera alert mu ngeri efaanaganako bwetyo era oyo yasigaddewo bwatyo agenda kukola nga witness okusobola okubeera nga ayambako poliisi okunnyonnyola butya bwe biri bandi bye bakolera nawa munnange gye bava. Wetwogerera Uganda munnange ebyeganye ebyaba M23 era okusinziira ku State Minister for Foreign Affairs Okello Oryem ono yategeezezza nti nno oyo Kagame alimba eri ensi ku nsonga za M23 ffe tetubimanyi. Gebavuddeko President Paul Kagame yategeeza nti ensi yonna bwetyo enenya Rwanda okubeera nti yeyamba abayekera ba M23 ye bavujjirira emmundu n'omusimbi naye bwatyo n'ategeeza nti beerabidde nti abayekera abo ensibuko yaabwe eri mu Uganda era gye baava nti bo munnange baatwalako 5 ku 6 abayingira ewaabwe nga ba refugees era ne babajjako emmundu ne bazitwala ne bazizzaayo eri Democratic Republic of Congo era ne bakolagana ne authorities mu DRC okubeera nga boogerezeganya nabo naye oluvannyuma entiisaganya ne zirema. Naye bwatyo Okello Oryem nga amaze okubeera nga abitegeera ebyo bwatyo n'atuwa official response okuva mu gavumenti eya Uganda era Okello Oryem agamba nti nno tanaba kubeera nga akakasa oba olyawo ebyo Kagame bye yayogedde nti ddala byavudde mu kamwa ka Kagame naye agamba nti nno ebyo bya bulimba kubanga Uganda ebbanga lyonna ebadde ekolerera kuzza mirembe mu DRC era ng'evumirira nnyo ebikolwa ebyabayeekera faction bw'abayeekera obuliyo mbu Uganda tesobola ku exportinga violence n'egitwala mu nsi endala kubanga munnange bo babadde benkarenga President Felix Tshisekedi okubeera nga akwasaganya enteesaganya wamu n'abo munnange abalwanagana ne gavumenti ye okusinga okubeera nga abakuba bukubi ngoba naye ayanukuza muliro. Kaakati munnange embeera eri mu Congo okusinziira ku biriyo tukimanyi bulungi nnyo ti X Kenyan President Uhuru Kenyatta wamu ne President wa Angola bano be bakwasaganya enteesaganya oba be batabaganya naye Kagame tukimanyi bulungi nnyo nti abadde nga Yesu lubabba okubeera ng'agenda mu busisinkano oba mu nsisinkano ze babadde nga bategeka ekintu munnange ekireese embeera enzibu ennyo era gye buvuddeko mu kibuga Rwanda ekya Angola Kagame teyalabikayo
so nga ate munnange tewali kiyinza kugenda mu maaso nga Kagame taliiwo. Naye nga Uganda yo munnange tutegeezezza nti tebimanyi, era ebyo tebimanyi Kagame alimbira ddala. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi era gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo bw'otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 87 98. Bwe tugendako mu ggwanga erya America wali mu Boston eri omulwadde waffe Chameleon, bannange omulwadde kituufu akubye ku matu, naye ne Juliet Zawedde akatambi akafulumye ku mutimbagano keewunyisizza abantu. Bano munnange balabise nga kumpi balinga abeenywegera, era munnange nga kirabika okuva awo we babadde omukyalo ono Juliet Zawedde, omukyala munna bizinensi oba business woman, alabika ndowooza omulwadde amukwasaganyizza left right and center. Era munnange bw'atyo Zawedde mu makaage agasangibwa e Massachusetts wali mu Boston, muganda wange eyo Chameleon gy'asula. Mujjukire mu Desemba omwaka oguwedde Chameleon bw'atyo yaweebwa ekitanda wali e Nakasero, era omukyalo ono Zawedde ng'amaze okubeera ng'abitegeera bw'atyo yasazaamu holiday ye, era okukkakkana munnange nga asitudde Chameleon amututte mu ggwanga erya America okubeera ng'afuna obujjanjabi obusingawo. Kaakati munnange Chameleon mu mbeera gye yalimu embi amaze okubeera ng'afuna obujjanjabi, bamusiibudde, tulabye Abba Marcus alonyeyo kitaawe. Kaakati munnange Juliet Zawedde engeri kiri nti Chameleon eri anti bagamba nti essanyu oba amaziga g'ente essanyu ly'amalembo eri Chameleon tosobola kubeera ng'agendayo eri omukyala Daniela. Kaakati olwo munnange Juliet Zawedde yalina ewaka, era bwe batyo ne Chameleon. Munnange olwo basenga ab'oku mutimbagano ne bakojja ne batandika okubeera nga bagamba nti munnange teri alumirirwa nga talina kigendererwa, oyo Zawedde teyeetega asula atudde, ani atamumanyi, era nga bagamba munnange finally omulwadde akubye ku matu. Abamu bagamba nti munnange Music General Chameleon kasita abeera ng'ali happy, ebisigadde byonna munnange ebeera background noise. True definition of omulwadde akubye ku matu munnange alya n'akantu. Ebyomuyimbi Alien Skin tebinaggwa munnange, bw'owulira bino nga kkooti e Makindye eyongezaayo omusango, eyongezaayo emisango egivunaanibwa omuyimbi Mulwana Patrick tumanyi nga Alien Skin. Alien Skin yakwatibwa ku misango egiwerako omuli nga 28 Septemba 2024 e Makindye Kampala, mbu yeenyigira okubba essimu ya Mubiru Salim ekika ekya iPhone 15 Pro, sente emitwalo 48 ne wallet omwali National ID n'ebirala. Ate nga 19 Novemba 2024 yeenyigira mu kukuba omusawo ne basikali babiri ku ddwaliro ensambya bwe baali batutte munnaawe Joram Tumwesige wa myaka 28 okufuna obujjanjabi, kyokka munnange n'afa nga baakatuukayo. Kakati munnange bw'atyo Alien Skin omuwaabi wa gavumenti teyalabiseeko
ekiwaliriza omulamuzi munnange okwongezaayo omusango okutuusa nga 17 Februari 2025 akinajjukirwa nga 28 Novemba 2024 omulamuzi wa kkooti esookerwako e Makindye Esther Adkin ono munnange yayimbula Alien Skin ku kakalu ka kkooti ng'era nga yasasula miliyoni 1 ey'obuliwo ne kanyama we Mugabi Julius amanyiddwa nga Julio. Alien Skin bw'atyo munnange yatutegeezezza ku byaliwo mu kutabagana nga Captain Mike Mukula abatabaganya wamu ne bato abantu gye boogerako eyinza okubaawo wakati w'ababiri bano Paraso naye Alien Skin mwagende wa Captain Mike Mukula gwe tumalinga patron ne tulowooza ensonga agenda ziteekateeka zityo kati gusooka ontunuulire nga nze saizi yange gusooka ompa amagezi nedda jasikunyala ntunuulira awo okamene Alien ono satufuna tumutuuza ne gundi gusooka ontuuza n'omuntu singa tusowaganye gwe n'otutereeza lwaki olowooza nti omulala asobola ngasi yatutumye watu tutumye kukola kintu kyaffe nitusobola kututuuza okujjako ate bato yaki ndimba bakosa concert ate ekitobo kiri nze okola sente oba okola endongo sisaamu sitaati tusobola okubeera mu mirembe ne tukola bato tusoba mu mirembe tukola ki tukitagiza tekumala kwatakinga maka gange olwokuba gweoyagala ekivulu nalumbani nga kyetwalaba kunkwakyo nalumbani ngamba bato yokuba nti oli atadde enomateeka jja kirya kifiiza bizinesi awombera mu bizinesi zange endala sebo nze nkube mundu nene ate nnyingi gwe bali bakoyekeddeko nobeerawo nolaba omuto gw'amawulire agwira mu luzungu nga gwe gwagubyeko tomanyi luzungu eyo nga tuvuddeyo ebifa gye baaziise Mohamed Segirinya si birungi yalina akamu kubanga maama munnange bw'atyo gaakaaba gaakumba amannya agange nze Nakajumba Justin Ssanyu sirinawo nteekateeka yonna ku baana era sirina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana kati embeera gye tulimu embeera nga gye tulimu ya kiyongobero tulina mmere tuli wano ate ng'abantu bakyeyongera okukola ki okujja omwagala waabwe Segirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo kati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga ate pressure zikweyongera okukola ki okulinnya sirina kye nalabye era tebalina kye batulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwe mbadde nabwo bwe nninze nenguliramu nnera abantu basobole okulya abakola ki abajja naye nga tebalina kye bandekedde mulanga ngukubira paalamenti asobole okunyamba nfune ekyokulya ky'abaana kubeera nkyalina buwano ensonga ya school fees kimanyi nti abaana baba batandise okusoma sente amasomero gaba gagalirawo school fees kati sirina wentandikira nange ndi mulwadde era nga bwe nabagamba nga ndi mulwadde naye nga tisirina wentandikira kubanga abo bonna abaana bwe banaalaba nga abazadde balaba nti sibawa school fees era abaana bajja kubampa ojja kulaba nga buli omu aleeta omukuomo nga babanteerawo nga bo batambula bagenda nga bagamba twala abaana bamutamaniwo tetulina ssente za baweereza. Tusaba buli asobola nga bwe mwalaba nti Segirinya yalayira ng'omubaka wa paalamenti naye yakolako emyezi 6 gyokka segeze ebbanga erisigadde lyonna alimaze mulwadde. Obuyambi bwetaagibwa okuyamba abaana ba Segirinya awamu ne maama omugonvu abadde amujjanjaba. Abaana ba Segirinya beetaaga okusoma kubakka okusoma kutuusa oluwummulamu nammwe mululaba luweddeko. Tusaba buli asobola okuyambako omwana wa Segirinya bambi atukwatireko. Ebyayonoonebwa nga bw'omanyi nti wabeera okufiirwa. Ebintu bingi byonoonebwa. Kati nga bwe mulaba olusuku lukalu, lumondi yalinyiddwa. Ebyayonoonese naye bba abaana beetaaga obuyambi. Tusaba nga tukuba omulanga buli alina kyasobola okukwasizaako abaana ba Segirinya
nga bwe mubalaba bato ddala ate bangi. Tetujja kugamba nti ono tebamuleeta ono bamuleeta, wabula buli alina nga mwana wa Sseggirinya buli ajja tumwaniriza, kubanga omusajja tabalirwa nzaalo ate Sseggirinya musajja muganda. Tusaba buli asobola obbakwasizaako bambi n'abeeyamye obbakwatirako, tusaba obuvunaanyizibwa obutuukirize. Bannange kigambibwa okuba nti abaana ba Sseggirinya baweze 20 abafamire basobeddwa, era bannange famire y'omugenzi Mohamed Sseggirinya esobeddwa oluvannyuma lw'abaana abaleetebwa okweyongera obungi. Jjukira tubadde tumanyi bana bokka n'abakyala 2. Sseggirinya bw'atyo yafudde wiiki ewedde ku Lwokuna mu ddwaliro e Lubaga. Naye munnange Sseggirinya ono ebimukwatako wamu n'ebyo byakoze bingi nnyo ebimujjukirwako. Kakati munnange abafamire bagamba nti abaana ba Sseggirinya kati baweze 20 nga kuliko n'omwana omuto ow'emyezi 9 tufudde. Omwana omuto ow'emyezi 9 kitegeeza nti bano bagamba nti bagenda okutwala omulambo gwa Sseggirinya ku Paalamenti abaana ababadde bamanyiddwa nti baali baweze 8, wabula munnange nti okuva ku Lwokutaano okutuusa olunaku olw'eggulu ku Mande nga famire yakaweza abaana 20, bakaweza 20 be baliwo. Kati mu kiseera kino abafamire bawanjagidde minisita w'ensonga z'abaana n'abavubuka Balamu Baruhagara Atenyi okuvaayo munnange okuyamba okutwala abaana abaliko akabuuza mu ddwaliro bagibweko endagabutonde. Ku baana abaliko akabuuza kuliko omwana omulenzi wa myaka 15 eyaleeteddwa oluvannyuma lwa Sseggirinya okufa, kubanga Sseggirinya abadde kyajjaweza emyaka 37. Naye owange muganda wange omuto bw'aba yakeera okkuba emmese anti ebiyita ekiro. Nga bwe kimanyikiddwa nti wakula ennume tewakula emu, munnange famire ya Sseggirinya bwetyo emaze okusonga ku muntu gwe baagala okubeera nga adda mu kifo kya Sseggirinya ku bubaka bwa Paalamenti obubaka w'Empe North oluvannyuma lw'okubeera nga munnange Sseggirinya afa. Kakati famire yeegamba nti nno baagala Alex Luwemba okubeera nga munnange yamusikira, era eno munnange yabadde famire meeting eyagendereddwamu okubeera nga munnange bateeka ekitiibwa mu mukolo Sseggirinya gwalese, era nga baagala emirimu gye gigende mu maaso. Kati Luwemba yabadde akola nga personal assistant owa Sseggirinya, era nga projects ze zonna azimanyi bulungi nnyo, babadde bazikola bonna. Kakati Mohamed Sseggirinya ebigambo bye ebisembayo bw'atyo yali ayagala nnyo missioni ye egguke. Luwemba bw'atyo bwe yatutegeezezza. Justin Sanyo ono ye maama wa Sseggirinya, Justin Sanyo Nakajumba, bw'atyo yatutegeezezza nti ye munnange alina confidence nene nnyo, alina obwesige bunene nnyo mu Alex Luwemba ono, kubanga yategeezezza nti ono yayagala nnyo mutabani we, era baagabana ebintu bingi nnyo n'ebirooto bingi nnyo mu community ey'Ekawempe, era bw'atyo ye n'ategeeza nti asuubira okubanga ye muntu omutuufu okubeera nga akwasaganya omulimu ogwo. Abakulembeze ne bannabifuzi abamu bwe batyo babagidde Luwemba okubeera nti nno yadda mu bigere bya Sseggirinya, era bwe batyo nga bagamba nti yayinza okubeera nga atuukiriza ebyo Sseggirinya byalese, kati ng'okuzimba health center, okuyamba abakyala ne Sseggibokisi abakyala mu byenfuna. Kakati awo n'okubeera ng'afunira n'abaana zibbasale n'okubeera ng'abayambako mu kusoma. Luwemba kitegeeza nti agenda kuba munnange singa abatuta obuvunaanyizibwa bwa Sseggirinya, bw'ati agenda kuba ayolekedde okusoomoozebwa okwo okubeera nga atuukiriza ebigambo oba ebigendererwa by'omugenzi, kubanga Luwemba yagamba nti Mohamed Sseggirinya kaali kabonero era essuubi eri abantu n'obwenkanya, era bw'atyo n'asiima famire okubeera nti yamusembye okubeera nti nno yabeera
addira Sseggirinya mu bigere.